abali ku Sakata Vibes tubaniriza again mugamba mutya mwebale kwekumira ku mukutu mwebale nnyo kusubscribinga weliza muno link naye subscribing of course kuno tekugwa binyuma esayo natukuleetera ekintu obuli ekyo batosubira nenga tokyetaaga nze DJ Senior B the Remix Wizard manyiga mgongo yali ku kamera wazizo era naye oba omwetaaga tomusuwali kusabasaba yuji abawo nga talina tabu yonna right now tugenda kwogera ku nsonga ziri very sensitive nnyo buli muzi yeetaaga okumanya kiyamba gwe namunnakuliranye n'oyo gwolaba n'akulaba so mubanga mufuna kintu kiyinza okubayamba nomubanga musobola okweyongerayo bingi nnyo wabula leero sirinzeka ndi ne Ssenga Suma ya Mabirizi okuva wali ku Mabirizi Herbal Products era naye YouTube channel namba ebintu byonna gyebiri ebyamaanyi oli ku Sakata Vibes tuzenze okulaba Ssenga kale sewo ebbanga libadde liyise nga sirabika twasemba olabagana nga otunda kamufunza otandikira mukunsesa kali kapulingi ne kamufunza obumanyi butambulira wamu bigenda bitya bigenda bulungi abakyala bafunza bawooma pozi walina ne kamuwomya baida ako kakola katya kakola bulungi nnyo era buli akakozesaako takomplaininga agamba yongera ketaaga bonna abakyala bakeetaaga teri bebazaala nakyo lenga bawomya olwedde eri naye era buggwamu emotoka bagivuga okuva January paka December togikola service kola olusi butaggwamu kutegedde bulungi waliwo ensonga mu ddiiro omu ku bawalabo anti senga oba osenga bawala bonna alina obuzibu mu relationship ye alina omwami bamaze emyaka bagenda mu 5 balina n'omwana naye agamba nti ebbanga emabega byali bitambula bulungi naye mwegyo emyaka 4 emyaka 2 egisembyeyo okutuuka kati omwami azaakyuka nga kyekimukyusa awo kati wejagala naawe otuwe ku magezi omwami azaakyuka ayiza obwenzi ayenda yegadanga n'abakazi abalala era okwenda kwegadanga okay fine takomaoko abapostinga ne ku social media ze naye nga ate omukyala teyamufollowinga okwewala okulaba ebyo naye era nga bw'omanyi era abitegeera amala n'ayitayo n'abiraba n'akumugamba obugambi n'abamugamba era weebali agamba waayi ate omwami wo nga ataddeyo omulala atali ggwe so neyeebuuza kiva ku ki naye nga bali bonna wamugambako omwami nga yekyanga awoza oba otandise okwogera ebyo genda ewammwe wano sikwagalawo onviire ayinza n'omuterawo bangi abaagala okufumbirwa oli tanabakasaako kaleeta ne wano sikwagalawo tanabakwogera naye amugamba woba otandise okwogera ebyo genda ewammwe wetaaga kulabirira nja kulabirira ng'oli eyo wano kati otandise okunnema so omwami nantagambwako kiva ku kiki ekisinga okuleeta obufumbo okufa obufumbo ekisinga obutabula obwenzi nambeemu omuntu kasita atandika olabanka nebbali nagenda neyebaka n'oli kati abantu ffenna tetufaanagana osanga omukazi ng'embeera ez'omusinga azitegeera bulungi so nga ate owo takola ki tabitegeererako ddala kasita yebakawo nga kikoze eki nga kiwedde naye webbali ajja leeta akagoye oluyimba lw'eggwanga kyekyo buli kimu ng'akikola bulungi omwami n'akola ki n'asiima kati buli wasiima ewo nga akatima kagenda kakola ki kafa naye ng'ate naawe oli eno tonoonyerezaako nti omukyala akola ki akola atya kati bw'olaba omuntu wo ng'atandise okwenda noonyereza kiki ekimuviirako okwenda era omubuuze lwaki oyenda kiki ekitatuukiriza bulungi ajja kuwa ansa bw'aba akwagala ayogera bw'aba akwagala yogera kubanga abantu ffenna tetutuukiridde tutosanga omukazi ng'ebyomusingi tabitegeera naye ng'ebbali alikiriya kati omusajja binakonsikoze asobola okubanga gwabeera naye nga alaba bibulamu naye n'agendako ew'omulala ne bamuwaana ensomeka
genda maaso ne bamuwaanira ddala n'avaayo ng'oli asinza businza ng'avunnama naye ng'ate wakati akola ki ewaka tamatizaawo omanyi lwaki kiviirako omuntu okubeera ng'ewaka bino ebintu tebinyuma bulungi ekisooka mubeera mumaze obudde bungi nnyo buli omu ategedde munne nga sekisi omukola omalagga kutuukiriza muki mukolo kitegeeza oba otuukiriza omukolo tojja kukola muntu oli byakola ki byeyeetaaga romansi tojja kumumuwa bw'anagamba nkwatako wano tojja kukwatawo gwe ojja kumanya nti nonsimba wano omuti otandike osimbe omuti otandike kukola mirimu gyo okitegeera kati naye abeerewo ayimbe byayimba oluusi afeekedde okukakana ng'omaze buli omu agudde eri teryakulisizaayo ki okufeekera kwekola ki kwe kusiki naye nga nebyosikina tebiriyo kiba kufeekera kituufu nga nebyosikina tebikola ki tebijja lwansonga n'omuntu byakola tebiriyo ate oyinza osanga oli nga mukambwe nga tayagaladde n'omukyala akole ki amugambeko omukyala ayinza okukomplaininga nayogera manyi ga mugongo naye mukambwe alisangayo naye omukambwe ali mulaba naye ayinza okuba agonda ng'alina omwami mukyala we alabika abikolera eno bbali alabika abikolera eno ebbali naye bwe muba abafumbo tekitegeeza nti nno bikoze ekibiwedde mulavu temukyetaaga kunoonyereza noonyereza muno wakugamba nti tukole kano kasitayiro kakole aye totandika kuyomba wayeeze wagenze n'ofuna zimalayazo kati oli waneno gy'obingamba genda babikkolere eri abakazi abagamba bwe batyo eriyo n'abasajja ng'omukazi bw'aleeta sitayiro empya nga naye ayomba kaakati gwali eyo toyomba munno bwakugamba nti munnaaye nze wonnuunako ku bbeera empulira bulungi tomubuuza ate lwaki obiŋŋambye ekitegeeza baakunuunyeeko maama nnyabe yalinuunye nga yalinuunye bulungi anti senga waliwo ne kino nga abaagalana beetegeera abo badi bonna abo bakyamula nga tewakyali kipya era onoonyerezaayo okuba okumanya tekuggwayo tekuggwayo gwe olwokuba wakimanya feelings ziri ku bbere goze ebbere terikoowa badde manyi likoowa zinoonyezeeko mu bigere wansi mu ntobe eyo takuulirayo mpolampola senga wali abamu nga feelings zo ziba ziva ku bbeere n'okwata mu kigere ate zifa izikona n'omutandika ate buto okumunoonya nga newaba badde ogituuseko oba olaba tubagamba nti omuntu tomumanyiza kifo kimu nti anti ziri ku bbere gwe n'ogwa ku bbere n'obeerawo n'ayayana n'akola ki yonna kwatawo n'ebitundu ebirala bijja kgenda nga bikola ki nga bisumulukuka naye ebigere ebyo tebibuza feeling nati kimalira bwe kiti abantu abasinga balina ennyonyogezo mu bigere so buli lwokonamu bwote neyeekanga kyabadde akonsentrasinzeko nga kibula nga mudde mutandika kiweere ddala time beerawo tovaawo goloza lwaki yeekansi kitegeeza wakonectinga kitegeeza wakola ki wakwatagana wakonectinga kati gwe waawo time onoonirewo okole buli kimu omuntu anyumirwe kyekirala ekisinga otutabula amaka because weesanga ng'omuntu just agenze n'ayenda nga tasobola nakuwa nsonga biki ebyo biviirako ebyo okuyombayomba ku sayidi ey'abakyala n'abaami kuba eriyo abaami abayomba n'abakyala bakola ki omuntu ayomba tabeereka naye ekirala ekiviirako ekyo kwe kubeera nga omuntu gw'oyagala oba kyajja by mistake n'afuna olubuto ng'olina omumuteeka ewaka tajja by mistake n'ofuna olubuto ng'olina okugenda ew'okole ki oluzaale kati neweesanga nti n'okubeera naye byali byakusikamuguwa ku sayidi yo oba eyiye kaakati we mubeera awo ne mumalawo emyaka gyammwe ozadde omwana atandika okulaba abantu abalera ebbali oluusi nga beba ebirooto bye balina okukola ki obeera naye kati eno feelings ze zikola ki zifa n'aziwaate bali n'atandika okwagala bali n'akola byonna byakola paka woolikola ki woolyeta mwogende naye nga tasobola kukwatulira nti munnange ekituufu kiri nti nze saakwagala ekyo nakyo gyekiri nnyo gyekiri nnyo bangi nnyo bali mu bufumbo bwe butyo nanga mukyala wange oyo omulaba akola kino naye nze mpulira nze mutima gwe sikola ki simuwuliramu ate nga tugamba nti bw'oba ofuna omuntu
naddala abasajja oba ofuna omukyala ku ntandikwa wootinga omulaba alina okusanyusizaawo amaaso go maaso yes negamusiima buli kimu ekikola ki ekimuliko then woomala okusiima n'otegeera na biki ebimuli muki munda naye buli woobeera n'omukyala nga abasajja bakyusa nga buli woomutunulako kebera munda nasooka kebera munda byokungulu byangugumira abasajja bakyusa bw'omusanga ayiika endusu ng'oguma nedda ate kiba kirala bw'omusanga ayiika endusu ng'oguma ng'ogamba nti kasita munda wo wagundi bagamba mukyala waaliwa ng'ayiika endusu sebo n'okubeera n'omuntu gw'oyanjula mu bantu ne bagamba wuuyo waali mukyala gundi oba bba wa gundi nakyo kikulu nnyo ekikulu era kati we tuli wano nze manyiga mugonga asinga ekitiibwa ayina mukyala gwayanjula nze sirina gwe toyina naye kyekikulemesa okufuna omukyala nzijja eyo mboozi ndala nzijja ate ndi muzibu nnyo omwami ono alabika ngaeyeekubira akalango omwami ono talina mukyala naye sinoonya tubulira amazima amatuufu onoonya oba tonoonya sinoonya nina puroguramu y'abanoonya nsobola okufunira omukyala puroguramu z'abanoonya zendabye zonna kubeerako abakyala nga balinga abalina ebizibu tebaba na bizibu ate batusooka nabbateekateeka bulungi ogenda omusanga nga bulijjo kyoyagala kyekyo owange mukama yamuteekateeka siniya owange mukama yamuteekateeka era ekinaaba kibulamu kitono nnyo 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 ojja kuba okisobola okisolovinga so omuntu alina soka kusiima namaaso negamatira kwe kasita olaba omuntu omutima ne gukuba olinainawira nga omubiri gukyukiddewo nga mutuufu akusanyusa genda n'oyo ati mugoberera ebikolwa bye anti si buli gwolabye n'osiima nti ajja kukkiriza munnange ati ng'ogezaako kati gwe senga omanya abasajja bootyemula emitima bangi bangi naye ate naye era si oli kusakata vibes tulinesenga babirizi kati abaana abobuwala be basinza osafalinga mu mbeera bwe nti abasajja basirika natandika okubehavinga oba wamagezi ki nze amagezi gembawa nti topapa nnyo newoba omusajja omwagadde nnyo ng'oyo omwagala nnyo ng'olabira ddala toyagala kumusubwa oyinza okukola ekintu newejjusa obulamu bwo bwonna okugeza okupapirira okufuna olubuto n'olufuna naye nga gw'olufunyemu si byakola ki si byaliko bwakuyamba ayinza okukuteeka ewaka n'oluusi n'akuleka n'okola kino beere n'obonaabona n'obutolo bwayagadde n'akuwaayo ebiri oba omutwalo oluusi n'obutakuweera ddala so obeera weetaddemu eyo embeera enzibu ennyo egenda okukalubiriza obulamu bwo so nga ate gwe mukupapako totegedde nti waliyo emabega akola ki ajja oyo mukama katonda gwe yakola ki oyo yakutondera okuba olabye oli alina emmotoka yeevuga alina buli kimu omukyala kyakola kyeyeetaaga naye ng'ate naye alina owuwe gwe toli siteekeze so omuntu gw'oyagala mutegeere nti ono omuntu ddala ki siteeke yange muleke kwepapiriza wadde okwagala kubeerawo naye ate tekukuziba maaso yagala naye ng'otaddemu n'obwongo kati tugambe already mu relationship etabuse nga bwenkunyumiza kasitole kali ayinza kugizza atya engulu biki byalina okukola okulaba nti omuntu oli yafa feelings gyali atandise okukyuka atandise okwenda atandise okukola obuzezeze amuzza ayinza kukola atya ozza omuntu ng'okimanya akwagala naye bagamba yadde n'abakwana bamala ne babakyusa yes bamala ne babakyusa kubanga emitima gibe gikwataganya omusaayi guba gukwataganya okitegeera kati guli kuba tegusobola kudda yes kubanga ayinza okubeera nga omusajja ayenda naye nga yenda lwakubona omukazi takola ki tamwagala wakaawa atambula akole ki oba teyamwagala mu ntandikwa teyamwagalira ddala kati omuntu we tosobola muzza of course alaba sigwe mukyala we essaawa ezo kati omuntu waba akola bw'ati omuzizza ogezezzaako akoze eki aganye tokaka biveemu
mufuna omuntu agenda okukwagala. Senga toyawudde bwawoze maka g'abantu abakyeyagala. Si kwawula naye ebintu bya mirundi egyo ebiri waliwo omusajja okwenda naye ng'ayenda ng'akaze kamuliko mwenzi naye ng'alina omukyala ewaka gwakola ki gwayagala ennyinnyinya gwafiirako naye eriyo omusajja okwenda naye ng'ekimwenzi ali ewaka takola ki tamwagala kati ayenda ewawaka nga tamwagala tosobola mmuza newokola ki newakeera ku makya n'asanga nga kakyayi wakategese dda omusiikiddeko akaji okoze buli kimu weetaze newootega obumasu n'oyitaano n'oyitaoli era kifa bakula n'amala n'agenda ewe. Senga tumanyire ku ky'omusajja ono ayenda akola obwenzi naye ng'ayagala ow'ewaka kati omusajja n'oli akooye tubawulire kati omusajja akola obwenzi ng'ayagala ewaka sooka batayagala alaga mukyala we amukweka awa nnyo mukyala we ekitiibwa weebale ne waba agenze n'ayenda akomawo n'anyumya emboozi n'akyamuukiriza ewaka omanya nze akoze mbiraba oba oyinza omukwatako mukasobe kale nagamba naye mukyala wange ekituufu nakikoze naye nkwagala okitegeera naye nkwagala abakyala bawulira ebyo ne bakkiriza aba akwagala naye ono nga awo nno omukyala ono tayise bakyala bane n'akuba miitingi omanyi ekisajja we kyamanyidde omanyi kyaŋŋambye n'okuŋŋamba mbuno kyayenze ayinza okugamba sitaani yankeme naye ng'olaba ddala yamukeme omanyi n'abawala guba gumu gwokka tugeze amukuta omulundi ogwo naye akitegedde omukyala omwami yeetonze akoze buli kimu n'akolaakolawo n'obuntuntu obuzza muki mukyala omanyi omusajja ayagala mukyala we. Kati twogere ku ono sinaliyo gye mbadde nkunyumiza omwami ayenze emirundi egisoba mu 10 oyo tayagala mukyala we tamwagalira ddala era oyo ayiye magezi malala okusinga omaliraawo obudde ng'ali ku mutwe atakola ki omukyala abadde mugumiikiriza naye omuntu gwagumiikirizaako tamubazeemu magezi manyi bino ebintu birimu okubalamu amagezi omusajja ayenda n'akomayo waka n'agamba oluusi n'omukwata ku busimu oba ng'ayogeraga kati kiki ono si mukazi gwoloza gwe mukazi wekawekaweka neebase naye kati kola kyokola omanyi otakwagala takwagala naye gwokwate nafukamira neyeziringa mukyala wange nze kugonjala kati nze ondekawo ngene kituufu nagenzeeyo naye sitaani yankeme babekwasa sitaani yakeme ate ng'oluusi abamu abakema obadde oyagala sawundi eyo oba eyeyongere so ofunda n'akomawo neyeetonda okusinga kikola n'asirika nga niwe omutegera tafaayo ate omusajja ayagala mukyala we aba tayagala kuwulira nti alina omulala gwayagala ebbali nti omukyala afuba nnyo okunoonyereza mukyala wange alina waayenda naye nga ye mwenzi kati ye mwenzi omulungi oyo mwenzi mulungi nnyo tayagala kulaga mukyala we ate ye ayenda naye abubira muki mukyala we amukuumira awo oyo omuntu aba mugezi nnyo naye oyenze mukyala we omulaze biki kibi nnyo oyo mukazi nze ŋŋamba anoonye kati abakyala bakole batya okukuuma obufumbo buno yadde nga talina kyakola kati katugereze ku oyo omukyala ekisookera ddala alekeraawo okulingiriza bino nti nno omusajja akoze eki ayenze ne bwamusanga oba namusangira ku ssimu akireke akikole ki akimalirawo aba ayagala omukisajja we akireke akimalire yaawo ayinza n'omugamba omaliriza essimu mukwano kwata akatunda onyweko oyogedde nnyo wumulamuko kwata akatunda onyweko kati omusajja ayinza okozi senga ogenyiza abasajja atereka nedda sibagenyiza sajja ayinza ogamba antegedde oba tantegedde abala kaki olugera ng'atandika okwekengera taddamu bikwe taddamu nga omukyala atanyega takola kyayinza n'okunzita oyo omukyala gwe mulaba omusajja bw'akola ekintu nga kiruma omukyala omukyala n'atanyega omusajja apipirira ebbali eyo n'anyumizaako bannemu mukyala wange yankutte n'omukazi naye teyanyezeeko nazze ewaka yantedde amazzi g'okunaaba nampa emmere ne twebaka n'okumpaako yampaddeku
Nyabo. N'okumpaako yampaddeko. Okimanyi ekyo kyoyogera balinako bakikola nga ndaba. Kati omusajja oyo aba yeekengera nnyo. Aba yeekengera. Era bw'aba ategeera addiriza mu byabadde akola. N'agamba omukyalo ono mulazze ebibi byonna talina ekimu kyakoze kyankoze kati kyekiseera nkole ntereere mulayiro. Batereera abamu. Senga eddogo likola. Omusajja bw'atyo yali etaze okuloga. Eddogo likola naye ekisinziira n'ebikolwa byo gwalikoze. Ekisinziira n'ebikolwa byo. Tekiringa omukyalo okuloga omwami amwagale. Naye ate mu kuloga omwami tasoose tunulira mpisa ze. Nti bw'akoma wako omusajja ayomba n'akola buli kimu. Ate ebikyayisa omusajja. Naye nga omusanga ku kajjo ng'anyookeza gundi anjagale. Okitegeera. Naye nga yalina empisa embi tamuwa caayi ekyomubuli tayagala kumuwa naye ng'amuloga akole ki terijja kukola naye loga naye nga n'empisa zo nawe ki nongoofu. Ngale zigenda empisa zino eddogo lyandibadde lisooka. Eddogo lyennyini. Era omukyala teyandyegenze eri ku basawo nti ate nnoonya kuloga musajja wange akole ki mulogese empisa ate n'ekirala mulogese kisenge kyokka. Ekisenge kiroga kitya senga? Kimala. Sika abalongo bo. Webale. Nyabo. Funza. Awo. Funza ennyintu yebeere. Abaana balegeya nnyo abaana balegeya nnyo senga. Baana Funza ennyintu. Abaana balegeya nnyo senga ze kubuulira. Lastic eyo. Nawe otunze eddagala okirabye. Abaana balegeya. Abaana balegeya kyo kituufu naye ate bafubye okwezza obujja. Kikulu nnyo ekyo. Ani kate Nera. Kankoleke maani. Naye kitegerekeka. Kyekirala. Kati abalongo n'okufunza amazzi. Omusajja buli wakuyingira ng'oli mu kkalu n'avaayo ng'ennyintu ye babuukirira wano ku mutwe. Okwo nno kwe kuleetera n'eggundi tusiga ebirwadde gasiya bulolo. Kati omukyala omulungi musenga alina okubeera n'ebyo bintu amazzi kufunza kusika. Naye wota yogera ku bika bya wota abaana babeera ne wota awunya. Wota awunya oba mulwadde. Geza abaana bonna balwadde. Manyi bayaŋŋamba bonna. Abakyala abasinga balwadde ba biyutyayo ebyo. Bye bibaleetera okuwunya. Ne families ezo ze bakozesa. Enseke ne zizibikira kati bigenda okufuluma ng'awunya wamusiiwa ate ne batafayo bijjanjaba. Senga nga owulirira abaana bano olina engeri gy'oyo omuntu gy'ayinza okufunamu woota. Siya bukozesa ddagala woota n'akola ki? Bagamba woota w'eddagala yabeera omubi oyo. Kisinziira ddagala kiri okozesa. Kati eriyo abakozesa ekiyondo. Ekiyondo kyekikola. Wale yandaba okola okimanyi. Ekiyondo ekyo oli akikozesa n'anywa nti afuna amazzi. Tekiriiyo. Akikozesa n'anywa mbu afune ki amazzi naye amazzi g'ekiyondo gawunya. Gawunyira ddala. Ye mukyalo okumala amazzi ng'akola ki? Gawunya. Yes. Kati ne okra aleeta amazzi. Okra yaliwaye. Okra. Nalyo ddagala. Ab'ebuwala bwe bamuyita bamiya. Genda maaso. Bamiya. Aleeta amazzi naye bw'omuyitiriza ennyo si mulungi. Naddala bw'osinga omunywa ng'enseke zaazibikira bw'oyongeramu okra oba ozibikira buzibikizi oba tozibukula. Kati byonna bye byetuuma n'ofuna omwami wo bwe bigenda okujja nga bikola ki? Nga biwunya. So okra si mulungi. Era gwe omukyala ali eyo tomuyitiriza nnyo kumunywa. Munywe bw'oba osobola nonya eddagala ly'okola ki? Ly'ogoberezaako. Pozi mumuliireko munva kubanga bamuliira munva. Munva bamuliiramu. Mulye tewali buzibu naye okubifumba byokka nti noonya ofune amazzi. Nga tonamanya lwaki amazzi gaabula. Nze ngamba oba okubya ekkalu. Tugenda kuddawo awo. Ki ekirala ng'ogyeko amazzi ebiyinza omuntu byayinza okukolako omwami n'aguma.
ngo byakola mu kisenge mu kisenge kisookera ddala alina okwejjanjaba balwadde ebyo ebirwadde bya infection ebyo okwejjanjaba omanyi abakyala basinga bakalu ekituufu naye ekiviirako obwo obukalu ki birwadde ebyo ziyutyayi ezo manye namugamba wano n'awakana omanye lwanyumyamu nemanyi wano mubuulira nze kojja gyali naye tawulira UTI yaviirako omuntu okukala ne famire omukyala bw'oba oli ku famire ennyo eddagala weeyoze ozibukule enseke kubanga famire ezimu zitusiiba n'obeera nga tolwala paka emyezi 3 wegiggwako oluusi n'olwala oluusi n'otakola ki n'otalwala katonda aba akuyambye n'olwayinza olwala lunaku olwo nga kiggwa oyogera kulwala ki period lunaku lumu ne kiggwa esiba period yes zibisibira ddala ate bwino mungi nnyo gwe mbadde simanyi zibisibira ddala omukyala n'abeera nga talwalira ddala ng'ali awo bw'atyo naye ng'akana kimu kugaba nyintu tamanyi lwaki sikola ki sirwala so famire gibeereko nga tolwala naye tulina eddagala eryoza munda mu lubuto ddagala ki funa kamunye ofune n'ekibwankulatu bw'oba yagala okutabulira okusingako awo ejjangu ewange kituufu nnyo kamunye n'ekibwankulata bifumbe beera ng'okola ki ng'onywa bijja kuyamba okwoza mu nseke bijja kukuyambako mu nsonga ezimu ng'ezo naye tebigenda kukuwa mazzi naye tebigenda kujjanjaba UTI bigenda zibukula ki nseke biki ebisingo zibi enseke kutalwala nebikandida zibeera mugolowooze omukyala byalwala buli mwezi biba biragawo biba birina okufuluma oluusi n'okuviirako omukyala ofuna ebizimba munda yes omuntu nga talwala kiviirako omukyala ofuna ki ebizimba naye singa oba twalifunye bufunye olunaku olulala n'otunyonyola ku ddagala eryo kuba abantu beetaaga okujjanjabwa abantu balwadde ate balwadde ebyo ebirwadde ebyo ebikyasinze eddala okusaanyaawo amaka omusajja waayitako ew'omukyala ng'oli yeetereza bulungi weebale nnyo ekibwankulata akinywa buli kiseera tasobola kuddayo wa mukyala we mukalu tamanyi kusikina yeebaka ekifuba totakinyoola weebale nnyo abeerawo bubeezi enkwawa ziwunya weebale agenda okwebakanga ku mutwe kuliko akapale ka mwana omusajja nga lwamutunuulira talina wajja appetite yavudde mu muliro waati weyeebasa otulo ne tumutwala awunya omukka mabeere gonna gakwatidde eno gati bw'oyiseyo wootyo olutuuyo olwo annaye abakyala mutuyambe mweyonjeeko obuyonjo kiritu kati wajjako ewooli akimanyi leero Dani yaŋŋambye agenda kujja agenda kusalira ekisaawe kyakiyonje bulungi nnyo kasute n'akateekeyo enkwawa zirabika bulungi yenna yeekubeka perfume awunye bulungi agenda omusanga maama ng'alinga kyakulya alya buli nga wanyumirwa sobola abasajja baagala nnyo abantu beeyo ebbalibbali abakyala bewaka mwefeeko nze mbabuulira mufeeyo kubanga bigenda balemesa obufumbo okitegeera kwefaako kyekisinga obukulu kirungi nnyo kati waliwo oyogeredde ku ddagala eddagala oba obadde oyogera ku ly'amazzi olina ddagala ly'amazzi ndina ligula senemeka mu byonna gyoliteeka eriyo buli omu ajja ng'alina bbeeyi ye tugamba omuntu okufuna amazzi kisinzira ku levo ki mulimu abakalu ddala ddala waliwo oli ajja n'agamba sirina amazzi n'omubuuza olina UTI nti nedda oli ku famire nti nedda nange simanyi lwaki mbula ki amazzi kati alina UTI tosobola mujjanjaba ng'ono atakola ki atayina kitegeeza buli omu asooka kukubuulira nze kati mbeera bwe nti nze n'omanya ekyokukola ki ekyokumukolera tosobola kugamba bantu nti mujje eddagala ly'amazzi lya mitwalo 2 niyinza okukuwa eddagala ly'amazzi agagenda naye nga sikuzibukudde enseke webale nnyo kitegeeza togenda gafuna ogambe eddagala terikola ki terikola so nga ate nsooka kuzibukula
kati awo nawo tuyingirewoko munda awo lwaki amazzi gano gajja gatya lwaki abamu baba nago naye ng'omusajja tasobola gajjayo n'agenda ku mulala n'agajjayo kiba kitya bagajjayo batya amazzi okugajjayo omukyalo olina okubeera ng'omuwadde romansi amala romansi ate kisinziira naye kwetegeka kikwabadde nako eri omuntu ogenda mu kisaawe nga si byaliko ebirowoozo biririddawa biri wala nnyo eri oli okujja mu kisaawe omusajja ne waba tamanyi kuzina sindi ne waba tamanyi kuzina naye ng'oli obwongo bwe bwapiikinze dda ngenda wagundi ngenda kunze awulira amukola ki amufa nnyo agenda mutuukako nga yenna atoberedde obundulabo bondoze nga yenna oluba otuteekayo bw'ati ng'amazzi gakola ki gajja lwansonga nti kimubadde mu memory ate nga n'omuntu akola ki amwagala eri omukyala abeera n'amazzi naye ng'omwami omuzina tamanyi kukola ki kugajjayo naye ng'akola ki amwagala naye ng'omwami tamanyi wa tabuuza mukyala nti oba nkoonewa mazzi galiriddawa kati nno gwali eyo atayogera nkugamba okyali feriya nnyo mu bino ebintu kubanga olina obuuza omwami wo olina okugamba omwami wo nti nze munnaayo bwonkoona kajanjaalo wano amazzi gakola ki gabunduka oba oyingirawo oti nga binulamu wooti gagenda kujja ng'ekitiiyo eno webinawo ati oba okona enje bagiyita nje eyo waggulu eyo yeyefuka abatagimanyi nno abasajja kambanyonyole for example eri abasajja abakozesa finga bw'obanga okuba omukyala finga ng'oli mukuba finga mulungi waliwo woogera bwoti nobanga abinulamu bwoti waliyo akantu eyo akatono waliwo akantu koberokonako nga kalinga akaliko obutulutututulututu olususwe lubanga wolaba sikini y'ekyenda kyente oba sikini ya nkoko nkulu munda naye siniyasooka oleka enkubuuze oli mukuguba abo eryaddala oli sooka oleka wateekayo ka kamera edda YouTube nkola bulungi sexy wamaze si YouTube nkola bulungi sexy okola bulungi sexy I give cholandwa okola sexy I give it time kakati era ngenda okola sexy n'omuntu nga ndirwadde okola ekintu kye mu bonna be waakoze nabo sexy tonafuna mugoteeka waka bw'oba mukola bulungi abakazi nga baagala abantu abakola bulungi bali bameka anti nga ogambye ndwawo okola sexy batono nnyo era mama w'abaana we yagenda sinalaba muntu gwe nnyinza kuwewa kutuuka awo ebyo tubiveeko kubanga oyinza otubuzaabuza paka otumalira pulogulaamu okyanganye mabirizi n'omusa ayinza otubuzaabuza paka otumalira pulogulaamu nedda nkubulidde amazima wama nkubulidde amazima maanyi ga mugongo so bye mbadde mbalagirira bya bulimba so abasajja muyige so niwe batokozesa lugalo bw'obanga okozeseza solido making sure nti onoonya obufu obwo obw'enjawulo okitegeera ojja kulaba ensasaggi naye engalo ezo zemukozesa muzeegendeza abamu bulina engalo ezikalabula weebale ng'omukazi we lumuyingira obanga amusuna weebale nnyo oba tomanyi bikozesa kozesa solido yo weebale nnyo oba si ekyo leka omukazi mwennyini yeekolere ye esonsekeyo eri abeera amanyi ye waayagala oteeka era wakutunuza bw'ati oteekawo nnyo obwongo omanyaawo waayagala okoone takulirawo ddala takula tozikiza nga omuwuuza onyumirwa ati abamuwaawo batya ate teri sekisi anyuma nga mwogera nabagambira ddala kati nze nina musajja tali eyo manyi sirika nina musajja tali eyo yasaako siren siren aisoya ne wabeera wano ng'oli wa tosobola wulira yadde ekintu tosobola wulira yadde ekintu neŋŋamba neemwe manyi bw'atyo bwakola namubuuza sokoleke manyi bw'atyo bwakola bwesebo
Manyi kigoyogerako. Manyi ga mugongo. Olimba se obeerayo. Musajja tali eyo. Silent yatama. Okumanya silent yatama. Silent obeera mu ddiiro. N'ogamba wamala kuyita kaseera n'owulira abantu abagulawo enzigi n'ogamba kati bafulumye kati kiwedde ye kiba kikoze batya. Oyo sexy wa silent si mulungi namugamba yogera wagamba aniso oyo musajja tali nti nkuzina nti abulungi nkone wano era manyi woba toyogera manyi tayogera manyi okola otya kutyaso nangwe owuliriza silent nogera naye butuufu ate kati ate no silent enyuma okuwuliriza tebinyuma oli neŋŋamba nze namugamba ojja kuva ku mwana w'abandi ng'omusse ng'omusoseko ebigoja mukutte mu n'omukazi naye abatanyega amukwata omanyi kye bayita silent wotekerayo YouTube eno olaba ngenda kudda babeka wa kamera wano zijja kujjanga mbato kati nzikulewo olutalo bagenda kunkuba mwalikyusiriza ddala sebo nzikulewo olutalo bagenda kunkuba nwane so kibi nnyo okuba mu silent obadde okyakitugambako silent eyo si nnungi kulwansonga tomanyi oba munnanyumirwa oba takola ki tanyumirwa anti kati abakyala abamu ate bebakitegeera nti silent mbi ate ne batandika okwesikinya ebitanyuma just mbwaveemu eddoboozi natandika oleekaana ensikina eriyo yes abaami mwabawo abakyala bammwe ensikina enzina gy'omuzinamu naye gyakola ki twali tubaleetedde ebika by'engundi zino naye YouTube yatukuba ne tuzijjayo twali tuzireese sikina eddoboozi lijje mpolampola ate nga lirimu omukwano like nga linyuma bw'oba osikina kye bayita okkuba ennyindo sika omukka okuva wansi eno nga bwe bakugamba breathe in out bw'osika omukka eno wakola ki wakwata gwe omukyala ali eyo bw'osika omukka eno wakola ki wakwata era kye bayita okumiima omusajja abakazi tebamanyi kumiima senga oyogeddakatako nekalowoozaamu kati bw'oba omiima omusajja osika ki omukka jjukira w'osika eno wakola ki wakwata ali munda bw'omumiima akola ki anyumirwa kati bw'oba ota totalumu bwoti nekirebera genda ng'otampulampola omukka okutampulampola nga okola ki agenda okola nga fuuse esiba ng'omutadde obita n'akaloboozi akaki akalungi omusajja n'amanya nti omukyala akola ki anyumirwa yes kwe kuba ennyindo omukka guba gukola ki guviira ddala eno omukyala asse eno waggulu eno nga wakola ki wasa bibeera binyuma tebinyuma bibeera binyuma kaakati ekirala ky'ekyokusikina ng'oyogera gereza ku linnya lyange siniya ti mukwano wali liddawa bino byonna ebirungi byonna n'obiwanze njikuwadde taata tabaala nga wookola ki no kati kigezeemu njikuwadde tabala nga wookola ki nga wooyagala koona wano ojjawo oteeka wano awo bwotyo mpolampola tobireeta nga wembireese wabula bireete ng'obikola ki ng'obikutulakutula tobireeta nti naye waliriddawa naawe okunzina bwoti eddoboozi liba terikola ki teliwooma naye omusajja muwaanira akantu nakaba katono we kati kawaane wankulira omukira taata teeka wano ndabe sooka ogugyeyo ndabeko
mulimu abatabisobola gwe obyogera mpuliranga n'okunyuma binyuma naye mulimu abatabisobola n'abyogera n'omugamba naye ebyaddala sooka ogugyeyo ndabeko n'omugamba ebyaddala sirika n'agugyeyo bwati n'ogweweetaako nomalazaayo n'aguzaayo mpolampola sekisi n'anyuma abantu abenyinyala abo eri mwana ayinza kukugisaayo solido bwagikwateko ogi yabali abategeera ebintu bino abo abatabimanyi beba batabikola naye ng'otegeera ebintu bino ogumugisayo buli nomugamba sebutaata wankulira solido geka naakawomereranga switi zaayo maama nazaayo molova kuba guva mu ye naye abanga like oba alonze nagisi sikitegeera abaana bazibu babenyinyala guba guva mu ye mwenyewe omuntu akwagala tasobola kwenyinyala ng'akwagala tasobola kwenyinyala era gwoteekayo buteesi neweebuuza omuntu atasobola nakwata ku solido ng'eva mu ye munda lwaki ayagala omugwa ebbakuli ama ebbakuli ya mugaso ki naliŋŋaanya emaanyi ng'adaba agenda mu birwadde kyekimu ku biraga omuntu nti ono omuntu anjagala naddala ku mukyala ate kugamba kiraga omuntu nti ekukola ki ono mwagala kubanga omuntu atakwagala tasobola kukola bintu ebyo tasobola kukola bintu ebyo ate bakuli esumulula eki omubiri ogwani ogw'omukyala wonna nga gwe baleeta akagoye akalimu amazzi agabugwa ne bakakuyisaako ng'omaze noddamu n'oyunga olina ensonga eyo bannange kati olulimi lugeze kana akagoye akakola ki kakati we lukugendako eri nga lubuguma awo owulira nga obwongo bwonna bwonna ensi yonna yiyo tokyabitegeera n'otandika okwogera olulimi oluzungu olunyolo oludaama byonna n'obyogera n'okola ki n'obimala just nga lulimi ate oli aluteekeyo ng'amanyi oddukozesa abamu amanyi obatikayo emwa gyonna nawe nga wawanda n'amalusu wegakutaa ki nga byakola tebikola ki nga byakola tebiriimu naye lusowole sowola olulimi olwo okitegeera ogende ng'ozannya mpolampola kaba kasowolewe kati genda ng'ozannya mpola wokuba wootuwa olulimi lukozese ng'omukira bw'oyingirako eri munda w'olingizeyo kati ovaayo abalongo abo beetalireko nnyo okitegeera omukyala agenda nnyo naye ku bakyala bayonjo era nga bw'ogambye gw'oyagala naye lw'oteekayo omwana n'okola buli totegeere kyala n'atandika n'okukola sawundi neeva naye ng'eva mukamwaku obanga leki gwe bawadde emmere omululu gukuyitiriddeko babikola bividiyo miranga biyitiŋŋana noga kati ono yagwa bbakuli kisenga yabirekera ddala so ebbakuli gigwe naye gigwise magezi sikunyikayo mu mwago eri wonna wonna yonna buli abantu twayamu n'ennyindo nakisonsekayo omanyi embizinga efukula ettaka balimba nnyo ate nabo bayitiriza embizinga efukula ettaka eri ababeera wewe oluusi nakwata abalongo balina ababatika mu kutama n'abasika omukazi agenda gaba naye ono atagenda n'obuntu okanya mukazi kwesikayo bimuluma yebumbabumba golooza anyumirwa babuwe eri omuwala yaŋŋamba senga omusajja anuunya obuntu nakati mpulira bukyambabirira bambi so omusajja obuntu obukwata empolampola nga wera solidoyo nti neeri sensitive nabo obuntu obuli sensitive tobubatika mukama omanyi ngayonkama ente nga bagikama manyi yaŋŋamba alina gwe yatomera ng'akayana gwene manyi nga mwenyumiza nnyo nati mbuwulirira kozi gwe kojjaawe njagala wangaala obunna obufumbo bwe so saamulanga kaakati nno abasajja abagwa ebbakuli mumanye biki byemukola ki byemukola nti enyuma naye ate bw'ogikola obubi munno takola ki tanyumirwa so kikati kyetegereza toyanze nnyo toyanzege oli ku Sakata Vibes senga waayo abalabi obugambo obusembayo naddala ku nsonga y'okubudaabuda amaka agagaba gamenyesa oba agatandikiriza okuggwa bagabuddebude batya nga tumaliriza then babulire bayinza kufuna batya nga beetaaga obuyambi bwo ng'omuntu nga senga
Kakati ku nsonga y'amaka ku sadi y'abakyala muyitirize nnyo empisa. Abaami mwagale bakyala bammwe. Bw'obeera n'omukyala ewaka osooka omanyi kibi ki ekimuliko. Ky'oba osinga okukola ki? Okwagala. Manya nti oyo gw'okola ki gw'oyina yoyo gw'asalawo. Ne bw'oba olabye alina ebbeere ettutu manya nti naye wamuwasanga wa bbeere ettutu gw'olikaddiyiza so mwagala olw'ekyo. Mbakubiriza okweyagala okukwatagana mu maka kikulu nnyo. Obwenzi mubwerekereze kuba si bulungi. Okuyomba si kirungi. Omukyala afaayo eri omwami wo kubanga eriyo n'abagenda okukola ng'omukyala tamanyi lugoye lwe yayambadde omwami. Ne bamubuuza yagenza ayambadde lugoye simanyi bwe yambadde ki nga ne ngoye z'omwami we zisakola ki? Tazimanyi. So omukyala afaayo nnyo eri omwami wo naawe omusajja afaayo nnyo eri mukyalawo. Mwagale. Ensobi bw'aba akoze ensobi gimugambe so toyomba buyombi. Ate bw'oba omusobezza kigambo sorry kiki? Kikulu nnyo. Kikuuma obufumbo. Kubanga omuntu buli wolaga munno nti nno oli mugonvu gy'ali ate naye mugonvu gy'oli. Kitegeeza mujja kukola kikwatagana. Embeera ey'obufumbo bujja kukola kibanyumirira temujja bufunamu wadde obuzibu. Tuyitirizaawo okwagala nnyo okugaggawala amangu. Gumira ne munno kyakola ki? Kyayina omanyi nti n'enkya tujja kufuna kyakukola ki kye twetaaga. Kola nnyo na kukwatagana. Kyekigenda okukola ki? Okunyweza obufumbo bwammwe. N'obutawuliza ŋŋambo. Kubanga eŋŋambo ezo oli najja nagamba omubawo. Oluusi osanga omuntu nga yakawasa. Naye omukazi gw'aleese ewaka neiba n'amutandikako. Leero gwe gw'aleese onoomusobola? So ebintu ebyo si birungi. Naawe neiba abikola ngobera ddala. Oyo teweetaaga kubanga bayagala kukola ki? Kukyankalanya. Muntegera bamikwano ekisenge kintu kikulu kiyonje. Obuliri bw'omwami tobuliteekamu musulo gwa mwana. Mwana aba bufuseemu yoza. Oyo ale bulungi obuliri omwami abusanga bukola ki? Nga bunyirira. Omwami muwere wonna wonna waakoze eki? Waayagalidde. Eyo nsonga nkulu. Naawe omusajja omukyala mu wonna waakoze eki? Waayagalidde. Teekayo time ng'okola ebintu ebyo so si kumala genkolera. Kubanga munnaye ebintu bino bikulu nnyo. Kituufu nnyo. Era atabikola talina mirembe. Bw'osanga yafuna n'ekitimatima ekiki ekibi olw'okuba takola sex talina mumuwa. Oluusi bali amaanyi g'ekisajja matono nga jesi ekikola kiri ekimulemesa. N'omusanga nga talina mirembe akoggosa aweddewo naye nga tafuna ngali emmere ey'omubiri. Ate ebintu bino bigezi. Kituufu. Kituufu ddala. Omuntu kasita atandika obbiri ate amaanyi we yagejja. Namugamba. Era akoze omulimu gw'amaanyi ddala. Kaakati ebintu ebyo kintu kikulu nnyo omukyala. N'abaami. Mwekumire maka gammwe mweyagale mwerye byonna mubikole. Kasita oli ng'abeera takosa ki? Munne. Nze senga mabirizi ojja kunsanga emulago ku 2. Ku rawundi awo bw'otuukawo. Nga ku kyaki ya Kakande. Kukidde wayise oba kukidde mulago? Ku mmotoka eziva Kaleere. Emmotoka eziva Kaleere weeba ki? Kalina esookera ddala ng'ova ku rawundi wooti. Gyeyo yenkola ki? Gyendiko. Era wojja okubeera nga onsanga. Obuzibu bwonna bwonna obw'omu maka bwonna tubukwasaganyaako n'obeera ng'okola ki? Ng'otereera. Naye oba wabulwa akwagala. Kati nga simuyagaye talina mukyala naye ensonga ezo tugenda zikolako. Asobola okufuna omukyala gwabeera naye. Ekyokubeera naye kikolako. Era tugenda naye sinoonya. Omwezi ogujja alina okuba nga awasize era omukyala tujja muleetawo omukyala wa siniya. Amangu ago. Ababuuzeko oluddawo nnyo ssebo. Amangu ago mugenda kunfunira omukyala amangu ago. Omukyala kamaliriza wano mukubire n'essimu. Siniya agenda kuwasa omukyala era tugenda kuba tumukola ki? Tumubanjulira. Eyo nno nsonga nkulu. Owulidde ssebo? Kubawo nnyawo. Tugenda kuba tumukola ki? Nagambye sinoonya naye wobanga mwamuteekateeka. Twanjula omukyala oyo waali. Nga ndi waali. Nina ebiwala ebyebitikula obulungi ennyo. Bye nnaabako omutima ne guwo. Gwe ebyo bindekere. Kubanga nakuzudde dda. Bye neetaaga. Ngenda kukebera nkulabe. Enamba y'essimu. Enamba y'essimu eri 0704 737 714.
Airtel 0704 MTN 773 36 91 51 773 36 91 51. Aho ojja kuba onfuna bulungi senga nze siima yangu ebyo kasumuzo katono ojja tukwongereko ebyo ndiyo mwana yagambye nti yebba olumala we bati sex yes bako katawula nduka emisinde mu kisenge mu kinaabiro takkiriza musiimuula ne mubuuza solido wali ogirabyeko sigirabangako ne mugamba ate nga yeekuyingira lwaki omukyala tokwata solido eyo n'ogyeyingiza munda bw'oba ogikwaታwo oti ogipima ki size muli ne mizani mu ngalo n'omusajja lekera obeera ku bunkenke omaliza ogenda otomera ebisenge mwodduka mukina mukyala leme omaliza kagwa ne keveera mukaba kaswazi olaba omukazi alaba naga kano obudde kandimu okisegeera so omukyala yabuuza simanyi nange kikiri ku mwami wange naye watya nga sikamukozesanga bulijjo banaye nga kumubiri aliko katyuddi kati nga bulijjo ateekayo ngalo simanyi naye omusajja lekerawo okuswala olwokuba ndina kasumuzo katono jalo tukwongereko abakyala mujje tubawa amazzi byonna pakeji yogwe ng'omukyala jangu tujja kukolako kasoleka abantu kankwasiza ekisa akaliwo omusajja buli lwamala nga adduka yeekweka akomawo ayambadde engoye tugenda kale mwebale ddala followinga senga ono tukyamulinaye tujja kuba tumuleeta ku nsonga ez'enjawulo buli w'omulaba likinga sharinga linki ne bano balabe banyumirwe nze DJ Senior B Darumix Wizard manyi ga mugongo yabeera kamera awo mweraba